katonda byayagala okuwa, waliwo katonda kyayagala okufuula, waliwo level kwayagala okutwala. Start to rise. Everything. Nti mu bintu byonna. Not in some things. Si mu bintu ebimu. In everything. Nti mu bintu byonna. Give thanks. Weebaze. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Kubanga kuno kwe kwagala kwa Katonda mu Kristo Yesu gy'oli. You need to get to a level that understands that Mukama ateeka okuba nga alina kye yamponyeza nga kyabadde kinene. God must have saved me from something Buli lw'olowooza bw'otyo, when you think like that, ogenda kwebazanga Katonda mu mbeera zonna. you will always give thanks to God in every Tebagenda situation. kusiŋŋana ng'omuvuma. They won't find you abusing Him. Tebagenda kusiŋŋana nga They weekalakaasa. won't find you rioting. Tebagenda kusiŋŋana ng'obuuza Katonda bibuuzo. They won't find you asking God questions. Kubanga n'olukusa olumubuuza ebibuuzo tolulina. Because even you don't have the right to ask Wabula questions. ogenda kwemanyiiza obulamu obwebaza Mukama. But you will teach yourself to thank God Ng'ekibaddewo abalala balaba kinene. that what has happened, people see it is Naye very nga big. gw'oli wali ogamba Mukama nkwebaza. But you're saying, Lord, I thank you. Kubanga oba oli awo kyalibadde kinene n'okusinga awo. Because maybe it would have been worse.